Esawa zo oba oyina ekintu kyo kyonna oba ssente zo oba oyina kye watereka ku MTN amazima gali nti bwe budde ogenda obijjeko kuba amazima gali nti network egenda eyonooneka buli ddakiika. Nga bwe tumanyi nti abasajja aba South Africa nga bwe batandikawo goba abasajja aba Uganda aba Nigeria offices ezaabwe eza MTN ne Stanbic Bank oba oyina akasente ndowooza mu eyo banka obudde bwonna bagenda aziteekako restriction nga bwe tumanyi nti ssaawa zo network eri mu kutawaanya era w'oba oyina ebbanja lyonna oba oyina akasente konna ke wateeka ku MTN Uganda wange obudde bwonna abasajja bagambye MTN ki MTN swi mu Uganda network tetukyasindika sente ssaawa zo tetukyakola transaction naye ate bagamba embeera egenda kwonoonekako okusinga awo era obudde bwonna kasiteetereramuko bweti akatono genda okole withdraw omalirize kyonna kyolaba ku MTN kyoyagala okukola mu budde buno. The news daddy biwulidde gye tulaga ebintu si byangu batugambye nti ssaawa yonna Stanbic Bank ne MTN bijja kubanga oba oliyawo mbu nga mu Uganda ndowooza tujja kubanga tusigaza oba zi Airtel zokka era wenjogerera network eri wansi eri down teri kikolwa tosindika tojjaayo biri awo bwebityo naye nga byonna bigenda mu maaso onakoledde abanamateeka akatambi njogera ku balooya wanino mu ggwanga Uganda ku ngeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe naddala kwabo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Badi atambuza video entuukire ku balamuzi luli navayo nenkolera omulamuzi video naye yali enziseemu omuntu neno mugitambuzi. Twagala kumanya abalamuzi ba Uganda mwabasalira abantu emisango ba judges bafe Mwami Museveni ye yabasomesa oba fe twine ekintu kimu kye twewuunya. Mwami Museveni yafuddeyo n'agamba mbusimanyi abo abaana be baasiba tetusobola bawa bbeyiru kubanga bagenda ku attackinga ababalumiriza. Kati kye twebuuza Mwami Museveni yasalirawo bajjaaji yabafumbira ewammwe yabategeerera ffe kye twagala okumanya oba ye yabaweerera ye yabafunira n'emirimu kye twagala okumanya bwe mwali musoma mwasoma ku defendinga party emu abalala temwagala kumanya abantu babadde batya mu bulamu bwa kuba bano abantu be musiba bayina zi families bayina abaana kati mubasibola okuba nti gundi yalagidde bannange sikakwogera mubi naye bwe twogerako mu basement naye ng'ebyo byonna bikyali awo balamuzi mmwe Mwami Museveni ye yabaweerera school fees nti bwe munaakula bwe banaabawa emirimu mu defending side emu fe mbadde mbuuza bubuuza omanyi mwe naamwe mujjira tambuza vidiyo kubanga tugakutuusako gonna mawulire nga we gatambula byonna nga bigenda mu maaso. Ensonga z'abaana ba Kafeero zo zeeyongedde okulanda. Ennyumba mwabitegeddeko ebiryoko abitambula engeri gye batundamu ennyumba nti ne mwana muwala Nagawa natuuka okugamba nti bano ebintu bya DNA babifojinga mulundi guli ogwasooka nga bafunye misunderstandings ku ssente ezava mu nyumba. Kaakati tubadde tukyali awo omukulu Mamuli Katumba talina bigambo biwoomu yadde n'akamu era nga bino babitaddemu ne papa message nakyo twakirinda nze kikwatagana ne Kafeero onzijamu olulimi nja kwogera paka ne bwe munaateekamu ssente ezenkanawa ate Kafeero agenda bakola ekintu mujja ne kweyambula engoye mugenda kuwemuka buli ayogera ku bintu bye nga amujolonga mugenda kuwemuka mugenda kulaba kye bayita amawemuukirano mu bantu ekiwemulo omugagga kusisemantula buli muntu yalya ku kintu kya Kafeero ng'omanyi ddala wakirya wali badde okizza bukyali nabagamba Kafeero yalina ebintu bye yabirina naye byatwalibwa ng'ate bikulembeddwamu ekikweno ekyo kikweno nabe yagwa mu famire ya Kafeero ekyo ekintu ekyo kijja kuloza ku busungu bwa Kafeero mbabuulira Kafeero ne bagamba katandika butandisi buli mwaka mujja mwogerako buli nnaku mujja kulabayo ekipya ku Paulo Kafeero aliyogerwako nga Jesus Kafeero gwe mulaba
Nabagambye buli muntu atunula mu kamera togezaako okuwaayiriza Kafeero. Yogera ekyo kye wali olabye era ky'omanyi. Omusajja afuna obwenkanya teri amuwolereza okuggyako ffe abaali abanywanyi be. Tulina okwogera amazima. Temutunula mu kamera oba tolina by'oyogera. Leka kugamba nti oyo tiyali manager yali akola bwati ne bwati ne bwati. Tuvuddewo tudde ku sitole za mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwe yabadde ayogerako eri eggwanga. Yayogedde ku bintu bingi n'atuuka ku kya Miriam Matembe n'agamba nti omukyalo ono muzibu nnyo. Mbululi baamuleeta mu kkooti nga yenna akyokomba ng'olowooza talina kye tasobola na kulinnya wansi. Naye ng'olwamuwa bbeeyi bwe bati n'alyoka abuuka. Gulosevo yayogeddeko eri eggwanga era ayogedde ku mukyala Miriam Matembe n'agamba ono yajja mu kkooti nga yenna akekejjana awenyera naye bwe baamuta n'abuuka era enkera n'akola pati n'azina. Nzize kwogera ku kino kintu. Sevo oba owuliriza okuyiga tekuggwaayo ne kano tukayige. Kiri bwe kiti nja kyogerako emirundi ebiri. Reversely ne kino kyennyini. Nabagamba one day hane gwe ate tongoberera. Wande nabagamba nagendako mu ddwaliro ne kyali wange nga mulwadde muyi. Twali tutudde mu taxi muto gwa maaso naye ng'agamba driver avuga bubi ng'olubuto lumuluma. Ne tugenda ensambya ne bakola testi zonna. Ekimuluma kyabula nga tekirabika. Ne mugamba amaaso gonna nga gajjuddemu bwe gati ebimyufu. Ne mugamba kiki? N'aŋŋamba baakebera testi ezaalusa biki? N'aŋŋamba waliwo omuntu bwe yagera ne mu kikolo eky'omukwano ng'amugambye batekewo obukuumi omusajja n'atakikola kati ng'ali mu kweraliikirira. Ne mugamba ekigenda okujjako bino byonna wali wayise emyezi nga 3 kola testi HIV n'atya ne mugumya ne tugenda ne tutikola aba nange ne banjjako ne bamuggyako. Results yazirinda kuba batugamba ensambya results oba ng'oli mulwadde tezidda bakukima bukimi. Yaŋŋamba Maati n'abisanga. Results wezaakoma nga mulamu. Boyi yabuuka mu bbanga. N'asanyuka. Tugenda okudda era twatula mu muto gwa maaso ogwa taxi. Enkuba yali etonya n'okutonya kolo waaliyo omupiira gwa Busiro ne Ssingo. Enkuba ng'etonye Kampala ogimanyi mubaamu obunyanya nga driver abikuba n'engono takyali mulwadde yawonye dda. Mind ye eri cleared. Namutunuulira bwe nti neŋŋamba yiyi is this the same person gwe twaze naye nga tasobola na kutambula bulungi ne tufuna awo obudagala Panadol ku hamu awo which block is that awalinga ka poliisi n'afunawo Panadol ne tugenda mu paaka empya emmere n'emulema okulya. Kati tukomawo tuwuliriza omupiira musanyufu muzibu. Driver avuga bubi emmotoka bwe kuba mu binnya naye nga takyabiwulira ng'awonye. Mind eri cleared. Ne mukyala Miriam Matembe bw'ati bwe yali. Yajja mu kkooti ng'akimanyi nti Kasibante gy'ali. Kasibante y'ani ono? Owene ebusujju. Si busujju bayitewo watya? Oyo bamuyita ani oyo gwe baakwata? Bamuyita erinnya ndyerabidde. Oyo ani gwe bagamba gwe bakuba amasasi ewuwo oyo nene bakwata ye. Babesigye gye bali. Balukwago gye bali. Nga Maitayinza avaayo. Paini nga nnyingi ku mutima. Eno yali emuwenyeza. Ne waba balina ebirala bye baamukola gana amawulire bwe gajja nti kati bamutadde afunye ebbeeyiro. Omubiri gulirizinga zi chemicals ezikuwonyezaawo. Abasawo saasoma abasawo naye abasawo bo basobola okujulira kino ekintu kye mbagamba. Simu bakiyita mu luzungu oba mu lusawo naye nga kyekyo. Museveni buli kimu ndowooza yali akyekenneenya n'atuuka okulaba Miriam Matembe ng'abojja omuziki kyamukola bubi. Awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Ono abuuzizza nti revolution kyeki era n'avaayo okutunnyonnyola revolution kyekitegeeza era biki ebisaanidde okuba nga bikolebwa oba nga mujja gituukiriza.
wano siina gwe nnumba era saagala omuntu n'omwagamba nti ate yatulumba ayagala entalo siri mu byantalo oba nze ngamba nti kyekiseera kati tukkirize tuwabulwe mweno revolution tukkirize tuwabulweko kubanga omuntu wavaayo n'ayogera ekintu newe kibanga kituufu abantu abamu balowooza nti ozze kulwana bo oli mu kubalwana no revolution eyina ekintu kye bayita mission eyina ekintu kye bayita vision eyina ekintu kye bayita direction kati wulira kano ngamba mu aba economic shutdown flyer nange gamba nti enja omuntu yenna n'ayingira ekibuga ajja kulaba that kind of thing so tuze tubiraba so kati neno nayo national economic shutdown it would be good to look at the proposal tukitunulemu kona ffe ng'obukulembeze and then tuwe guidance yaffe kubanga tife twagamba tetujja kukola kintu kyonna kyamenyibwa amateeka nti batugenze mu nsiko kukwata mundu tujja kukozesa amaloboozi gaffe ekyenze ngamba somesa ekintu ekyo kyayogeddeko bakiyita leadership role in a revolution yensonga lwaki akugambye twetaaga tukitunulemu ngaffe abakulembeze ekyo ekintu bakiyita leadership role kyenzize ngamba somesa wano noza nabagamba nti sometimes tukkirize obayenga ekintu tokimanyi okiyiga okitegeere then womala okukiyiga ojja kukitegeera otambulye mu rightful direction naye mulimu abantu kuno ku app nga tamanyi naye nga tamanyi nti tamanyi okitegeera ekintu ekyo naye ng'alaga nti amanyi ekirungi mwenna zifeesi zammwe zabaddeko okitegeera mwenna mwabaddeko revolution tokeera ku makya n'ogamba kakati kino kigenda kukolebwa no please revolution si bwe zitambula revolution ebeera ne direction revolution ebeera n'ekintu kye bayita leadership kyovula bafe abamu kuffe tuvaayo ne tutabuka nga tulaba leadership role tezannyibwa according how it has to be played in the revolution okitegedde ekintu ekyo kyekitutabula oli ojja n'otandika okwogera ku leadership role nga bagamba kakati okukuba abakulembeze otunula abakulembeze mukama tumanyi kye twajjamu tukitegeera kati bano aba shut down bulijjo mbagamba nti ebintu babikola bwe batyo oli munyampi oli mugundi mwambale gundi si bwe batyo bakola revolution si ya kupakukira revolution ebeera ne stages revolution ebeera ne strategies ezaayo yo yeekuwa wekuwa stage ng'omanya ki ky'olina okukolerawo ng'oli guided by the revolutionary leaders oba leader okitegedde ekintu ekyo in this case ey'amateeka tulina ba leaders okategedde akantu ako era tutunuulira nnyo kweno stage nakugamba nti ekintu tekirina kubeera economic shutdown kirina kubeera boycott kubanga ku stage gye tuliko ya human rights bwe tuba tuli ku human rights kweno stage tutunuulira zino revolution ezizze zibeerawo ezifaanagana ezaffe zakikola zitya bakikola batya tugenda ne tukoppa revolutions tusobola okutunuulira e Kenya kati ndowooza mulabye omugaso gwa Google bino bye mbagamba temumanyi kukozesa Google temwagala kuyiga kugikozesa kati bwe obuzibu bwe mwesuddemu ekirungi yabadde na ku live yammwe kwe yabadde naye senga abadde ku live ndala akati senga ebivumo bitandise okitegedde ekintu ekyo yabadde ku live yammwe tosobola kukola kintu mu revolution nga tekiri coordinated ate coordination ya revolution tetambulira kugwe muntu asembayo si kwetambulira go activating abu activating kintu you activate coordination etambulira ku chain of command wetambula from the revolutionary leader to revolutionary commanders then to the revolutionary fighters that is the people power front okitegera yefe yenze nawe wabula gwo wansi togenda kera bukeze kumacha walidde mmere ono kukuta olokubanga ojjudde essanyu nojja n'otugamba kakati leero tugenda kukola kino kati buli omu naye n'abuukira eno revolution si ya nseenene tetuli nseenene okitegera tetuli nswa revolution erina okubeera n'ekintu kye bayita direction tifena tukwata wano kyovula etwali wali nga tukyali mu democracy abamu nga bagamba kalulu abalala bagamba surgical operation abalala bagamba majambiya leadership negamba tukwata wano fena twagenda mu kalulu ekyo kye bayita leadership role in a revolution kati omuntu omu yavudde eri gyali eri mbuga kati economic shutdown ngirangiridde tunuulya applicability y'ekintu eriki what does the revolution focus on revolution is focusing ku muntu asembayo omuntu asembayo wabula shutdown gyodiringa nayo eri ku middle class odiringa na middle class gyodiringa nayo
Okitegera ekintu ekyo gy'odiringa nayo. Middle class does not stop chain of production. Gwayagala okukola hamu ku government toyina gikozesa waneno mu middle si wogigirira jangu ku muntu asemba ekintu kirina kubeera boycott. Senga omuntu ana boycotting okugula sukaali wadde amwetaaga n'agamba okay wadde sukaali mwetaaga ne kulwa obulungi bw'ensi sigenda kugula sukaali ono. Kitegeeza nti retailer oba wholesaler abijja ku producer tagenda naye kukola kitagenda bigula kubanga tebitambula. Then neri production egenda kubanga ekoze ekinga yesaze. Then omusolo gwandibadde guyingira government it is directly affected ku muntu wa wansi. Kyovula ebintu byonna byonna ebikolewa focus y'abana abantu bafokasinga nnyo ku muntu wa wansi. Kampani ezitwala bakadame Saudi weziri baziraba. Okigera ekintu ekyo baziraba. Wabula bakugambye bannayuganda temuddamu kujja wano. Okigera kitegeeza nti kampani ezibadde zitwala abantu abaana we bali abagenda ne kampani wezi wabuli liba baganye okugendayo. Okigera ekintu ekyo a blocking the one nti kivudde direct tekize ku kampani kize ku muntu wa wansi. Omuntu wa wansi wabiranga alina sente ezigula ekintu tosobola kutugamba mutasobola kukifuna olwokubanga munze nzigaddewo edduuka. Then number 2, understand the economic system gyagala okushutting down. Soko otunulye numbers ani asinga amaduuka gaabwe. Ono mwana galawo olyajja kugulawo. Naye okubanga ono yeetaaga sukaali essaawa eno yeetaaga sukaali the demand is sugar ajja genda amugula ewooli wadde onagaddewo. Okigera ekino kubanga ki si buli omuntu akuwagira. Waliwo abamu nga bawagira system naye nga bali mu business. Okitegedde kitegeeza ajja kugulawo. Naye ogamba ono omuntu wa wansi nti no boycott sukaali kati tugenda kugula sukaali tuboycottinge twerekereze sukaali oli ne waanagulawo bonna nga baguddewo n'agamba sijja munywa tagenda batwalira ssente bombi abeera ba affectinze directly. Okitegera ekintu ekyo abeera ba affectinze directly. Kitegeeza nti bwano ne banagenda basupporting a system negula kubanga bannayuganda abangi be banyigirizibwa womugamba nti sukaali mumuzire leero okuva n'wali tuzire sukaali. Kitegeeza nti ono gundi production ya sugar egenda kukakana wansi then we namala kukakana kubanga bano beera tebitambula olosera tafuna sente abantu tebagula then ne producer production egenda kukola egenda kende kati production weberanga ekendede kitegeeza kigenda ku affecting directly the government revenues. Okitegedde ekintu ekyo ne otunulidde wa wakati bwe bati ate we tukuwabulako ate ng'ogamba then ni number 2 strategy bweziti ezitali coordinated. Ono omusajja ayingizaamu ebibye tubirabye. Gwe lwaki olowooza nti ogenda kukozesa procedures ezimu ofune results za njawulo ki ekikulowoozesa ekyo? Ekintu kino kigezeseddwa emirundi 3. Kyobulaba nabagamba nze sajja wano kusanyusa muntu siriiwo kusanyusa muntu. Woleeta ekintu nga kya kisiru and sinze muntu agenda okudda ebbali nkwogereko ngenda kukugamba ekyo tekigenda kukola ekyo nze kyendi. So mukyanyiiga nnyo siina buzibu naye nabagamba nti revolution otasobola kwawukana ku revolution. Oyo yabadde revolution leader. Oyo revolution leader gwe mwabadde naye ku live yabadde yammwe kati ndowooza mutegedde. So tukkiriza tuyige. Revolution si buli omuntu amanyi. Tuyiga wizi naffe twali tetubimanyi. Ne His Excellency Kyagulanyi we yajja n'atubikula amaaso ne twekwata Google ne tubanga tubisoma. Yensonga lwaki we are never off track. Ffe tetuvanga ku track. Tetuvangako. Niwe tugamba nti katwetaaga leadership lolo tubeera tukyali ku track kwe tuli. Okategedde. Akati bulijjo mungamba ba leaders tebalina mugaso mu revolution bannansi bagira. Lwaki abagambye ekya shut down beetaaga bakitunulemu nga ba leaders. Tukozesa emitwe gyaffe. Kirekere ekintu kino tukozesa emitwe gyaffe. Ate olaba omuntu ng'alina ekintu kyakusingako mugamba okikola otya akikuyigirize totandika mpalana bannange totandika mpalana kubanga awalana okumanya abeera taliyiga talimanya gw'owalana okumanya gw'omanyi gwoba owalana shamu olwokubanga alina kyamanyiga gwe tokimanyi mubuuzi okikola otya ogenda kiyiga naye ate ogamba muno kamusiikuleko mpalana oyo munyampi tumukole blackmail tumukole ki nabagamba nze ndi revolution kiddamu I'm not a politician. I am a revolution and a revolution protects revolutioners. Kati oyinza okukola malisi ku kyama naye time etuuka nekola kineevayo. Mwena mwabaddeko naba kino ajimpombe ekyamalevu g'ebisaaniiko. Kye kisajja ekikulu si kinyeganga nako naye leero kankiweemu kukoleero. Ndowooza okitegedde musajja. Okitegedde musajja ndowooza kati okitegedde. Bino si byakuleekaana byakumanya. Sinti olwokubanga olina numbers zo influencinga mukyere ogenda kujja eno otandika kakati ako kanyampi kati ndowooza okyayo olabye obwongo bwo olabye musajja nze sakkwatako naye time ojayo weekuprove nze size weerijjako nnene. Oyinza okubanga ofumba omukyere oguwoma mu Dubai oyinza okubanga olina hoteri mu Dubai naye nkukakasa okutegeera tonsinga
ekyo kyonze nkigambye kati ndowooza za video zonna z'okoze kulasi tumaliriza ng'oli zolo byebyo so tuyige tutegeere ate akusingako omanyanga nti akusinga webale kubanga wekumidde ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde otereva molde tujja kubanga tukakuwera tujja kubanga tukakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tofaawo